Mukawefube okutumbula omuzannyo gw'eggaali z'empaka wano mu Buganda ssaako ne mu ggwanga lyonna Obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu ne kampuni ya MTN Uganda Batangozza empaka ezituumiddwa Kkengere ya BBS ne MTN. Mukungu Michael Kironde bw'atyo ng'ali n'omukungu wa MTN. Empaka zino zigenda kwetabwamu abavuzi okuva mu Masaza gonna 18 ag'Obwakabaka bwa Buganda. Omukungu Michael Kironde omu ku bali ku lukiiko olukulembera BBS Terefayina nga yabadde omugenyi omukulu mu kutongoza empaka zino agamba omuzannyo guno gwa mugaso nnyo mu kukuuma abantu nga balamu era wano wasabidde abaami b'amasaza ag'enjawulo okutandika okuteekateeka ttiimu zaabwe kabiriiti ezigenda okuvuganya mu mpaka zino. Ono agamba empaka nga Kkengere ya BBS ne MTN bwe zongera okutegekebwa wano mu ggwanga omuzannyo gw'eggaali gwakwongera okukulaakulana. Tugenda kufuna emiramu esatu. Ogusooka tugenda kuba tupromotinga omuzannyo, tuyimusa omuzannyo gw'okuvuga amagaali. Omulamu ogwokubiri tugenda kuba tuyimusa ebyobulamu by'abantu. Omulamu ogwokusatu tulowooza nti ate omuzannyo guno gujja kufuuka ebyenfuna abantu abaguvuga batabeko okubanga balina ke bayingiza. Era n'ensonga tulina n'ebirabo ebigenda okugabwa abaana ababawanguzi. Empaka zino zigenda kutegekebwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu okuva nga 18 okutuuka nga 2 omwezi ogujja. Joseph Boogera ono nga mukungu wa MTN Uganda agamba abantu basuubire empaka zino okubeera ennyuvu ennyo nga bazisuubira okukula okufuuka ez'eggwanga lyonna. Kyaddondo, Kyaggwe, Bulemeezi, amasaza 18 gonna twagala gajje n'obuvumu omuzannyo gw'obugaali gudde ku ntikko ng'Oweekitiibwa Katikkiro bw'ayagala tukole. Kati awo ng'MTN ffe ku kya Buganda bw'egamba nti tugende wano tujja kutambula ne Buganda. Omukungu Engineer Patrick Sembajjo ono nga yesenkulu wa BBS Terefayina agamba empaka zino zigenda kutegekebwa ku mutindo gwa nsi yonna era bannabuddu basuubire okuzinyumirwa. Nga BBS tujja giweereza butereevu ku BBS Terefayina okusobozesa abantu bonna okuziraba mu maka gaabwe kubanga ennaku zino ng'ebintu bwe mbimanyi bikolebwa mu nkola ya science olw'ekirwadde kye twalumbibwa ekya COVID-19. Abavuzi mu mpaka ez'omwaka guno bagenda kuvuga kilomita esoba mu 100 era bagenda kuvuganyiza mu mitendera 3 okuli ogw'abavuga eggaali maanyi ga kifuba eza Ccenja n'abakyala nga Mathias Lukwago akulira omuzannyo gw'eggaali mu Buganda bw'annyonnyola. Eggaali eziri professional zigenda kuvuga kilomita 100 naye nga tezinnaba kuvuganya tulinawo gye tuyita free ride. Tujja kuvugako mu kibuga Masaka kilomita 2 nga tuvugamu buvuzi tusaaliisa tunyumisa eggaali. Bwe tuva awo tudde ku muguwa tuvuge kilomita 10. Olunaku olusooka tugenda kuvuga Mbala Road mpaka Kyazanga. Haji Sulaiman Magala ono nga yakiikiridde Ppookino ku mukolo guno ng'era ye mwami wa Kabaka atwala essaza lya Butambala agamba basuubira empaka zino okubeeramu okuvuganya okw'amaanyi ennyo. Ono agamba bannabutambala batandika dde okuzeetegekera era babasuubira okuziwangula. Yadde nkiikiridde Ppookino Mukama ayina byagera kubanga ffe twawulirako dda nti empaka zino gye ziri era ne tugezaako okweteekateeka. Nina essuubi nti tuyinza okubeera abawanguzi ffe ab'e Butambala. Empaka zino zijjidde mu kiseera nga BBS Terefayina ejaguza emyaka 5 bwe kyetandikibwawo.